omuntu asobola okulaga omukwano muyitirivu nnyo n'omusuubira n'ogamba ono ye wange n'ogamba banno bannange nafunye omwami oliwo omuntu gw'olabira ddala ng'akulimba waba omusajja ajja nagga atalina mukazi n'omukolako research ng'alina omukazi n'oddamu n'okimubuuza n'omubuuza olina omukazi maga sirina kyokka ggwe nga wategedde n'ogenda newuwe n'olabira ddala ng'omusajja alina omukazi kati abakazi abasiru najja n'akyetekamu naga nze kasita ngambye talina era talina tufunye abasajja nga talya mmere nga tonnalya n'akugamba sigenda kulya hani mpaka ng'olidde n'omukubira ebifaananyi by'emmere n'agamba kanninde omalewo ngende ngule emmere mbolonga ki love n'akulinda ku ssimu nga buli ssaawa muli mu message bakyali awo message we bali be basinga obungi kuba bonna balimba naveyo emyezi ebiri ogimanyi buli muntu abeerawo ng'azze okukaaba ebizibu bya laavu tuyagala musemberera ogawo bannange lwaki mutukabirya kabirya laavu lwaki mufuna abasajja abatuufu ng'olaba owuwo gw'olina essaawa zino yakimala buli kimu ng'akimala naye omusajja era akulimba ebyo byonna ng'abikola oba omulaba abakazi twagala nnyo okufuuka bamaama b'abasajja bwe tubafumbirwa tulowooza nti tugenda kubakyusa ebyo bye tubasanze namu bye tutabaagalamu bakyuke kyokka nga byalema bamaama baabwe obbi bajja mufe ne tulowooza nti tugenda kusinga ne ku bannyaabwe bamufuna obudde abasajja mubaveeko mulabe balabe bwakulimba mulimbe bw'owulira ng'oyagala kuzaala nga yateera naawe oli ready nti osoolabirira omwana oyo olwoko omusajja agambye gwalimu abaana bange notandika omulaba ng'akunyiga masaagi notandika olaba nga mugenda mwena continental notandika olaba mukoze photoshoots baby bump notandika olaba nga bwakugamba hani jantufulumemu tutambule otandise okutowooza firimu z'ekisiru mu mutwe olwoko omusajja yakugambye gwe gwendabamu abaana tokweka musajja ki ky'oli akwagala ajja kusigala atakwagala agende bw'ojja okunkwana nga nkugamba abaana babiri kati gwe omwana ow'obuwala gwe nga gwe weetaddeko toffaali ki oyagala bakuwa 10 oyomba ki nga gwe tolina toffaali eri weetaddeko kale 10 alikuwa n'oyomba gwe osobola oddyewa babuuzaako mwena bakyekumidde ku mimidia omuweereza we muzeeyi Masembe ndi ne mwannyinaze nfanfe okimanyi nategedde mbu oli bro nagamba ndi bro neganze g'olinawo era gwe nkulina nze I serve real love abantu bange bemba njagala awo nfiirawo nakitegedde ngwa nabo agwa naye wawanika mpanika naye paka wanneefuuli ebiseera ebisinga oli waagwa emisinde abadduka baba bangi abantu batya okubeera n'omuntu nga talina ne beerabira nti ate bw'opushinga omuntu oyo asobola okuba ow'enjawulo n'okukusinga n'akusinga oba asobola okukuyambira abaana oba asobola okukuyamba nawe w'oba omwetaaze because mu bulamu buli omu yeetaaga munne kituufu era nkwebaza naye nga kulika bro okimanyi kati ate oddemu batabaaze ngamba abakazi ayi tutuuseyo tutyeyo tulijjukira wadde ne stress ya chano yakomyewo bajja kuwulira bo tebanstressinga ng'ekizibu okustressinga oba oyagadde naye nsooka okwebaza Shamim amiina okubeerawo nompa content ng'okimanyi content ndi mu kupika bukisi views 2 views 3 n'ogamba ojja kubeera nange kalamba era alhamdulillah nsaba Allah akuwe ky'osinga okwagala amiina ogwa n'omuntu ekyo kyo sigenda kulekera awo naye mmanyi bwemba nnina omuntu gwe njagala ngwa naye waliwo bano abaana bano abayimba siri wa ddiini yaabwe naye waliwo kapaati ke bayimba kenjagala tutandikireko nkwebaza essaala zotazeemu kwebaza taata byota n'ebyenkusabye notabimpa ondaze gwe Katonda bayira wenze nno Masembe mbeeraawo era bakyali bange bakimanyi mbeeraawo nnyo ne neebuuza abantu abatamanyi Katonda babeerawo batya ne mbeeraawo ne neebuuza omuntu ali eyo ng'agamba Katonda taliiwo ali nnomo because kati nze Masembe njagala okutegeeza nti nze mulimu ebintu byentunya bwe nti ninga wallahi abadde Katonda singa tabadde ye singa mu nsi abantu abamu twaswalaswala dda singa abantu abadde tukyalina tuyinza kuyita mulimu ebintu by'obeeramu leero mbadde nina ka clip kendi mu recording okuteekayo ku TikTok yange nga ngamba abantu nti nze nina engeri gye mpita mu depression nga ngamba abakyala nti teri muntu atagwa mu depression kabeere musajja kabeere mukazi naye engeri gy'ohandolingamu embeera eyo yekufuula ow'enjawulo okitegeera nti nze buli wenda bange ebintu binsobyeko ndi muntu nnyo atayagala kumenyekera mu maaso g'abantu
sisobola kujja masembe ne menyekera mu maaso go ne bwemba nina kyempitamu ekyamaanyi wabula ngenda kujja nkikugambeko nga nsobola nokihandolinga nga njize nga mmaze n'okukkiriza omanyi nze nina obuzibu topapa kukyogera because saagala kumenyekera mu maaso g'abantu beat mama wange beat baganda bange sitera kwagala kumenyeka mu maaso g'abantu because abantu bano nzikiriza nti naye abayina ebizibu ebibye ekirala ennakkiriza nti omuntu talina kyasobola kusolvinga nti naye gogamba ebyo kyokka naye agenda kugatusaba ennyo Katonda kati nsooka ebizibu byange byonna nembigamba Mungu simanyi oba abantu babeeraawo nga tonna saala masembe nawe okifuna nze bwe mba sinna saala nina omuntu muli munda abeera ngamba esswala kame mutosadde singa ofiiraawo omanyi nze ndowooza nnyo ne kukufa tetubirowooza nze ndowooza nnyo ku kufa wallahi abantu tumanyi emirundi gyange gyonna era nva ewaka nga nkimanyi nnyinza obutaddayo kati buli wemba nkimanyi nti nnyinza obutaddayo buli wemba nga njagala okukola ekintu kyonna ekinandeetera okumpandiikako omusango soka nenkirowoozaako era nze sisobola kumala lunaku nga sigambe nti ya Allah nsaba kunsonyiwa buli swala okitegeera mbeerawo nenenya nenkola biki kati kyova mbadde ngamba abakyala nti omuntu osobola ogenda mu depression naye engeri gy'ohandolingamu embeera eyo yekufuula ow'enjawulo kati nze bwe ngenda mu depression nsooka nensaba Mungu ye amaziga gange gonna nga kaaba ndi awo ku musaalo tulekerawo bakubakuba abantu oza baagala nnyo amaziga gaffe ago baagala otulaba nga tuli basanyufu n'abatwagala abaana baffe baagala otulaba nga tuseka abazadde baffe baagala otulaba nga abaana be baalootako nga yoyo yeggwe anti nze onyambeko mpe ku magezi yes naye ebintu ekisookerwako kyonna wandibadde oloopa eri Katonda kati bw'owulira nga osobola okwogerako n'omuntu mugambe naye ng'okimanyi nti asobola kigamba omuntu omulala kuba naye kikutendewalidde n'okimugamba kati gwe bwe kikuzitooweredde n'ojja okigambe muntu munno kitegeeza naye asobola okukigambako masembe namugamba manyi no masembe Shamimu alina kyayitamu olumu abantu teboogera byamba baffe because baagala naye olumu ayinza okuba kimugezeeko kati n'agamba kaŋŋambeko gundi ndaba obampa ku magezi nsobole okusolvinga embeera Shamimu gy'ayitamu nze abantu nze olaba sinenya muntu ayogedde kyama kyange by the way wekiba nga nze kyannemerera nenkimugamba naye muntu nekisobola omulemerera so simunenya kuba gwe nali nina okigamba atagenda kyogera yali Mungu ate saasobola kimugamba ayi tujja ne tugamba naye nenkubulira ebyama byange n'otabyogera goba byakulemerera ate kati olwo ye ayinza okuba naye gwali mu kigamba kimugambako ng'alowooza munne ddala bigambo yatalina gyagenda byogera obviously bigambo yatalina gyagenda byogera okitegeera ngamba nnyo abakyala lubeerera bw'oba oyinawo ebintu byokola mu mutwe depression ebeera nzibu nnyo ey'okkulya obwongo kuba bw'omanya nti kati kino ekintu kyendimu kindya lowooza ku bantu b'osinga okwagala bw'oba oyina abaana balowoozeeko bw'oba oyina maama wo mulowoozeeko ogambe maama wange oba abaana bange baagala kundaba mu mbeera eno kiki nsobola okubeera nga nkola kinkwatekwateko nga bwenenya omuntu oyo gwe nsobola okwogerako naye kuba olumu bwe tusharinga ebintu byaffe omala okisharinga ne Katonda wo olumu bwe nkigambako masembe oyinza okuwulira ng'oli relieved n'ogamba kasita wali wakimanyi nti nina kyempitamu oyo agenda okukubirako akubuuze nti Shamimu oli bulungi naye ng'oli bulungi oyo ye mukwano gwo nga takujajinze era kyano we yakomyewo anko yaŋŋambye olunaku lwe namukubidde naye abadde agenda kunkubira ŋŋambye naye embeera ogiyitamu otya because tubadde by the way tubeerawo ne tukulowoozaako ne tukwogerako ne kwolwo ogenda okunkubira nti kyano nga ku makya tukubaddeko nali ne Karo kati nga ndi awo ne Faye ne tugamba naye Bamasembe ali atya oba Masembe akiyitamu atya kino obulamu oba buli butya like obeerawo yes ne weebuuza n'ogamba naye kyali wange ffenna tubadde tukola bwe tuti kati oba yakikola atya alina obuvunaanyizibwa alina okukola kino kati olabye amaanyi ga Katonda bw'oyise mu mbeera eyo mwezi 11 okitegeera tewali naawe tomanyi bw'ogiyiseemu kati nze byebyo ebintu ebinkimpinga ne ŋŋamba ekituufu wallahi tusinze Katonda si magezi gaffe kyova olaba nze mbeeraawo n'abaana bawa ne mutunuulira bwe nti ne mulaba nga yeekweka atwekweka n'adduka n'anywa shisha n'atwekweka nga musiraamu n'adduka n'anywa omwenge n'atwekweka ffe be weekweka n'emisango gye tetulina bwe tugenda yadde gigabanirako naawe kibooko gye ogenda zifuna bw'omu kyekyo kye nagamba abantu nze kasita nategeera nti mu ntaana bwe banteekayo
embirize zange zibagenda okunyiga zisinganye nze ngendo okubeera nga neewozaako biki byenkoze era asobola kugamba banaye eddiini yange njagala nenjetegerera nenkola ebisanyusa Mungu wange teri waaba mukazi ayagala atya bbaawe tewali gwe bayinza kuziika mu ntaanaaba ne baaba baziiseeyo aba buli omu afuna emigo gije kyova olaba omanyi lwaki kali nkugambye mbu twebaza mbu nze naawe tubale tusaba nnyo essaala egamba tusaba Allah kyanagipiikingise naye nga Mungu agamba tekijja kati ganzirawo nno neŋŋamba singa yatandika ne channel nga ali ku 0 subscribers singa bapiikinze nga tubadde abaami nga tubeera tukulowoozaako tulina bingi naye nga Mungu oli yamanyi enteekateeka tuli basanyufu nti channel yakomawo ate buli kimu nze kati ate nina ekintu mu nze era mama nga amanyi okuŋŋa nti mwana wange olina ettima nina ekintu mu nze ekyangwa mangu okugamba ayina ensonga lwaki akitaddewo yes nze nalwazaako omwana wange Masembe nalwaza omwana wange omuwala omumanyi nalwala kuva bwe namuzaala nalwala Masembe nga akantu kamulabanga akatono kabe kasenyiga ng'owange aba senyiga owaddala nga nina omutwala ate ku kitanda ate amalwaliro nga gabbeeyi naye nze natuukanga nga ndaba mama wange ng'abeerawo awo abantu bange babeerawo nga balaba nze ntunula butunuzi olumu ne mbagano mbaga ngenze kukola ng'obikwasiza Mungu because nga ye yamukuwa era yamulwaziza obviously kati gwokola ogugo nti omwana olina omutwala mu ddwaliro nga maama olina okufaayo buli kimu kati ebisigadde n'ogamba ya Allah kati awo gwamanyi go wamumpa mulimu buli kintu bw'otuuka n'otawakkala n'ogaa kino gano si magezi gange kino kankireka asalewo nga bw'aba kye kimu ne mulaavu omuntu asobola okukulaga omukwano muyitirivu nnyo n'omusuubira n'ogamba ono ye wange n'ogamba banno bannange nafunye omwami buli omu n'otandika omugamba nina Masembe mu bulamu talina laavu yeerira n'otandika omugamba mikwano gyange njigambye nagamba buli omu mugambe olwo nga muli mu bbanga ki anti kati olaba nagambye laavu omusajja asobola okujja nakukwano olunaku olusooka n'obeera nga atabifuddeeko n'ayongeramu olwokubiri neewera wiiki mu wiiki ey'okubiri esobola omuwa otandika omuwa attention olabe biki byagamba olabe manifesto ye omusajja n'akuteera manifesto ku mmeeza ng'ekituufu ye manifesto gye walootako ye muntu bulijjo gw'obadde yes kubanga abasajja kati ennaku zino bamanyi n'okukola research ku muntu gw'agenda okukwana akolako research n'amanya nti Shamimu ayagala bino ayagala biri waddalu naye bino bwe bityo olinamu handolinga bwoti najja ng'akumanyi omusajja n'ateeka manifesto ye wali olabirawo ng'akola ekintu sajja mmanyi nnyo ono yantegedde ono mu birooto byange n'ogenda n'osaba ne Mungu n'omugamba ya Allah yono omutuufu saba omunteeremu obwangu bannamufunye yes lwakwanza edduwa yange ku basajja eyawukanamu eyawukanamu era Mungu musaba bwe nti ne mugamba ya Allah omuddu wo gundi azze nsaba anjagale mmwagale onshegedde ampe kuba musajja atagaba mukwana abamubi nnyo ampe ekyanjagala ompa omuddu ono bw'abanga igompadde abeere omu ku abo abagenda okusookerwa nga yasookerwako kubanga nzijukiza eswala akunzijukiza okitegedde njagala mbeere submissive naye nga naye akola ki nga njagala ate mbeere submissive ku ebyo ebituufu tompa mwami ono nga yagenda ate okukunzijako tubisaba ebyabalala nze simanyi era ne musaba ne ya Allah amberere wa mirembe ate nange muberere wa mirembe bw'oba olaba siye mutuufu nkusaba mutwale nze ne bwemba nkwagala nti edduwa sigijja ku mumwa naye abasinga abawala bagamba nnyo njagala nnyo omugagga nanti osobola okwagala omugagga ng'ate akuba musajja Mungu musaba omusajja ogenda okuwuliriramu emirembe ng'ate akuwa omusajja anaakufuula omukyala omusajja anaategeera nti oli mukyala because omusajja alina bw'ategeera nti oli mukyala omukyala tebamukuba omusajja bw'ategeera nti oli mukyala omukyala bamuwa omusajja bw'ategeera nti oli mukyala akimanyi bulungi nti biba byakuteesa teri kuboggola okitegedde so kati omusaba oyo omusajja gwe walootako kati era ogenda okaba Mungu edduwa agiddamu asobola okujja n'omukwano muyitirivu naawe n'ogwa mulaavu naye Mungu n'akulaga nti nga bwe wansaba ate eri nti bw'aba siye mutuufu ng'agenda kwestinga time it is okay naye mutwale ogenda okola nga Mungu amututte kati nze kyova olaba nze ne bwe mbangudde mulaavu n'omuntu Mungu n'amutwala mmanya
mbusala yange ayo ajano kuddi sisi yali omutuufu tubadde buli omu ye wastingira ne mu net time tanti omu abatalya nga tonnalya buli kaseera bakubira akasimu todafunako omusajja atalya mmere nga tonnalya amini mukazi kale kati ate namulabye fe tufunye abasajja nga talya mmere nga tonnalya nakugamba sigenda kulya hani mpaka ng'olidde n'omukubira ebifaananyi by'emmere n'agamba kanninde omalewo ngende ngule emmere mbolonga ki love tufunye ku basajja nga teyeebaka nga tonnatuukaka mulembe ki guno nga teyeebaka nga tonnatuukaka ze kutidde nnyo ggwe omulembe guno nkutidde anti kati abo balaba engeri gye biba nti bya bulimba akajanja kaba kangi omusajja akugamba kati hano eriwo kati fe tuva mu bivvulu aga waliyo ekivulu kya jamikalica kigwa 67 gwa 67 nakubuza hani ekivulu kiva musame kakonze 7 nagamba wendi wano sigenda kwebaka nga ye yatusedde wuwe shemu nakulinda ku simu nga buli sawa muli mu message bachali yabo message we bali be basinga obungi kwa bonna balimba leo byaddala biba byombi akwerimbamu bya buli omu budde nkufuna nakuweereza aka message n'omugamba hani ntuuse naga okay akakati n'abankulinze bw'omala ompereza message n'omuweereza hani done with bathing naga kati ogenda kukola kinti ngenda kuteekayo ko wano ku clip bwe nkute katono male nebake kankulinda obuteekeyo nakulinda n'obuteekayo n'omugamba now going to sleep n'agamba okay kumakia oba tonnazuukuka yakero jikuvu akutirako good morning message wabayi n'akamotoka yakukima ku kivulu wabayi n'akamotoka kakukima ne ku kivulu banno bonna no bagabana abagalo batwalako banchimi batukimye n'otula mu maaso n'oyanjula banno those are my colleagues tukola nabo nakola ku TV wetu nono ono yo Masembe wa media so bano ensaba mubuuze ku baby tuli mu mpya obuzibu bujja mwetaaye nga bano bakubuuza bane baby aliwa kisirani ekyo kyanga nga n'ogamba temunja Samira yayita ina na future ne mmoroka teyali yiye nava ye emyezi ebiri ogimanyi buli muntu yeetaaga ogifuna mu by the way ekyali ndabira ddala nga abaana basinga bayaya ya anti nze nkuga ya bulimba naye omuntu yenna yeetaaga n'agifunamu kubanga ekunyumisaamu obulamu n'owulira ng'eno ensi ogirina mu ngeri buli muntu abeerawo ng'azze okukaaba ebizibu by'alaavu toyagala mumusemberera ogaawo bannange lwaki mutukabirya alaavu mufuna abasajja abatuufu ng'olaba owuwo gw'olina essaawa zino yakimala buli kimu ng'akimala naye omusajja era akulimba ebyo byonna ng'abikola oba omulaba kizibu munange oba omulaba nati laavu eziba amaaso eziba amaaso abasiru naye omukazi omulabufu teri laavu wekuziba maaso tasobola ziba abakazi abo abalabufu benkugamba nti laavu temuziba maaso ebintu ebimu abigendamu ng'akkiriza mulimu abakazi ng'atuuse nga red flags azirabye era n'agamba eno red flag egenda kunfuukira obuzibu mu maaso eyo because a red flag will never become a green flag red flag egenda sigala red flag era wokkiririza nti ngenda gitomera manya ogenda lwana naye obulamu bwo bwonna so kati mulimu abakazi abakkiriza n'agamba ye mpaka ddi kangende bugenzi n'agumira eyo red flag naye n'agamba omusajja akuba but kasita alina bino byampa alina byampa naye nga kimanyi nnyo nti red flag tagenda gigumiikiriza era n'atuuka eyo just oba owulira myaka 10 ng'agamba kigaanye agamba nk'oyo omusajja okunkuba batandika okubuuza wakazaala ozaddeyo basatu abadde abiraba naye abakazi tulina ekintu mu ffe nti maybe he can change maybe I can try abakazi twagala nnyo okufuuka bamaama b'abasajja bwe tubafumbirwa tulowooza nti tugenda kubakyusa ebyo bye tubasanze namu bye tutabaagalamu bakyuke kyokka nga byalema bamaama baabwe obbi bajjamu ffe ne tulowooza nti tugenda kusinga ne kuba nnyaabwe nkufuna okitegedde omusajja ekintu ekyo kyoba alumu balekerawo obulekezi n'agamba kandekerawo okunywa omwenge si gwe oba okimugjeemu ye yatuuka n'akoowa era bw'aba tannakoowa ne bw'okola otya omusajja tannakoowa muzeeku abajja kugunywa waba mwenzi abajja kufuuka ajja kuwenda okitegedde just atuuka butuusi abasajja bamu bakula bukuzi n'agamba kati abaana bange bansange ng'era bankwata n'abawala nkuze kati ng'alaba ayinamu omulenzi amwenkana
Oshitegeera obanga atandise okulaba ayinawo abaana abawala kati n'agamba omanye abasajja bali selfish kati atunulira omwana we n'agamba ate sandyagadde mwana wange bamukole byenkola maama we era abasajja basinga b'omubuuza bino byokola omukazi singa babikola omwana wo ayinza n'okukukuba oluyinga tonnakimalayo. Yes so ebintu byonna red flags zetugumiikiriza abakazi tuba twaziraba teri mukazi ate aba red flag olabirawo ng'omusajja tajja kukuwa omupya omusajja atakuwa oba omulaba omusajja akulimba gye bali abasajja bapya ng'akukwanira ku bigambo and nobeera contented yes ng'era ne mu bigambo bye ssente mweziri zijja mu maaso awo zijja mu maaso awo but natakuwa ssente nga tazikuwa mulimu abasajja nga Mungu yabawa kigambo nga yamuwa ekigambo ku lulimi ng'era ku lulimi okwo mukwana akuwereddeko obukadde 10 nobeera mu mativu nga tobukwatangako naye ng'oli contented nti nina obukadde 10 naye n'emikwano gino gye tulaga bannaffe mbu munange bebi naye nga bebasinga otulyamu nabo enku ate ffe abakireeta kuba n'omugamba wemba sikwata okubira miimu yes nze era njikuwa nenkugamba bwemba sikwata osobola okukubira masembe n'akubuulira wembandi yes it is up to you nze nakugamba masembe nze neesiga omuntu ekikiri gy'aliyo okukola kyayagala that is not my responsibility by the way nze gwe bwe nkwesiga n'ondyamu olukwe obo si buvunaanyizibwa bwange kyova ngamba nnyo abantu nti nze heartbreak yange tesobola kuweza mwezi ng'ekyannuma ebyo ewange tekyali heartbreak omwezi gumu omusajja wamukyawo nkugambye omwezi gumu tisobola kuweza mwezi nga nkyali mu heartbreak yemu mimi olina laavu njirina era nnumwa nnyo mu wiiki awo esooka empisa bubi nnyo bantu babeera mu mwaka nze nti nze nina ebyokukola masembe bali tebaba bize nze ndi bize nina projects z'abantu nze mba nina okuwandiika nina abakyala abankubira nga balina ebizibu nina okwogera nabo nina projects ze nina okuteekawo ziyimirire nina maama wange nina taata wange nina ba brothers bange nina essomero ly'okuddukanya nina abaana abange bensi priority esooka kati nga obwongo bwonna omwezi mulamba nga guli ku muntu yankyaye wano mu week wano nnaku ezisooka awo heartbreak etandika awo nsooka ndi muntu nnyo ayagala okwogera ku kintu mmanye bwemba nakunyizizza onkyawo nkyayira ki so nkubuuza kuba omwaga wange kisigwe mu guli awo gusirika tulimu awo mu nnaku ezisooka awo sooka ne nkubuuza kati mbadde nakoze eki kati obuzibu bwe bujjira singa onziramu bubi ne bwemba nina ensobi mweyambalire manyi okugoyinga mute awo wokiteera singa onziramu bisinga nzija ne nkubuuza masembe nga tokyanziramu kuweereza message like not reply ondeka ku blue tick lulinga bwe nkuweereza message oyangu amangu okunziramu but these days ondeka ku blue tick waliwo ekikyamu mukama singa akuvaamu nonziramu bubi sikuddamu olwo watuukayo mu maaso ennaku nga 2 kati nensirika ekirungi naawe bw'oba olinamu ku ntondo n'osirika kati ne tubeera mu kintu kya ntondo ku ntondo buli omu natandika olagako munne sijja kwogera nange tojja kwogera okay it is okay kati ezo ennaku ezo zimpisiza ddala bubi by the way kubanga engeri gye kati ate ne neebuuza nze yagezezzaako okwagala ekintu kino kikole bwe nayagadde okukoona muyogedde nange bubi kati ne neebuuza Shamimu kati osindika message nga wekkakkanya nti nze ninamu ekyo ekintu muli saagala kwekkakkanya by the way musajja oba omwagala oyo iva nkwagala era kati wendaba ennaku nga 2-3 ziyiseewo nga ndaba ate osirise nnyo ku mumwa gwange guno gutasirika era nzemu ne nkuweereza message kati eno message eyo ate eba yakkusiibula kuba ze sisobola kuva nga sikusiibudde wakulaga entondo wiiki ennaku 2 olwokusatu nkunoonya entondo gwosooka n'ozijjawo nsooka nenzijjawo kati awo nenkunoonya naye message yange ebeera fairweero sikumanyi tomanyi it was nice meeting you
sikulinako obuzibu because is a sita muntu gabuninako obuzibu nakubiri satu mba nkusonyiye ku mutima ne kugamba it is well wemani nabye nakola nsabo nsonyiwe it is okay nawe byankola nkusonyiye tambuza obulamu yes tambuza obulamu kantambuza obulamu bwange ekikuluma ngo inako musanze nga itawa mbaita wenza omuntu bamuta newe musanga nga beerya baba my friends oli aba blaza ona aba sister tofumba omuntu gwentadde mba mutadde Chimala anti katuba twetadde obulamu bwo movinze on nange njagala ku movinga on kati ennaku esatu ebwe mala kuwereza farewell kiramo kuba ndi muwandiisi nze bwe nkwata bwenti simu muganda wange njiwa owandike balwa nze kati nsobola obutanyonyola obutayomba na muntu yenna na musajja na da relationship kigambo ku kigambo kinnema naka message bwe nkwata ne simu eno giraba ne nkutandika wenti Assalamu alaikum. Script. Muganda wange ba script. Kubanga wandika film. Seri. Mbandi mu seri. Wagira banagamba wayi kankudiri. No bonkubira mbasi kyakwata. Kasito wandike. Kasita mpandike. Naye ataawo kati nze bwe mpandika farewell mba negambe kati tugenda mu healing process. Healing process yange etandika bweti kubira masembe tukoleyo akantu. Nenzija nenkubira bafeyi bannange tugendeko out. Nenkubira bachali bange lero lanchi eri kunze. Njagala kubeera wali bantu bansesa. Kati bwenzire waka we nagamba nti noba ndiwo bwomu nga nkwata ekitabo kyange. Nze bwemba mu heartbreak mu healing process impandika buli script gyomanyi ku nsi kuno. Nezaliza kulemedde. Ne yali yagana nga nemira mu kubo njimalayo. Era nze nina ebitabo bwe biti black book zijjude script. Kunyiza mu bunyiza. Kasita nyiga mpandika bwe nyiga nga nina project obanga nina show je nategese. Ebera successful. Kuba mba focused. Lwentambula ninonya ba sponsors, lwentambula ne nkola ebintu ebyamagezi. Kitegeeza okunyiga koko kunyamba. Kunyamba nnyo. Kati ennaku gaye wali tuli mu nnaku 3 wasiku wiki kusigaddeko ennaku mmeka. Zirinya. Ezo mwemponera. Munya. Singa Katonda kuva mu nota nesibaako munya mwemponera. Ewiki eri eyokubiri mba ntandise okwerabira. Ennamba yo newe message delete nze basi kyagijjukira. Mu wiki eno. Wemba sesoti nze. Mba kutadde. Eyokubiri ne wenjija. Eyokubiri mbasi kyakujjukira. Amangu ago. Mbasi kyakujjukira muganda wange blaza. Kawiki kamu. Era bonkona nga mbuzo no yali wati deleting namba zaba. Ero jimpereza yenkubuuza egwaliwa. Nze owagundi. And who's this? Kuba nina akamanyiro. Nze gundi ne gundi. Aga bro. Amangu agaba bro. Muwike yokubiri nze oba bro. Kyakunyiza bwa kyawa amangu ago. Tawali bwente we nazali bwa baida we bwente okubuuza. Kawiki kamu. Kati kugambye nina kati byentadde mu mutwe. Gwe tonyiga mu nali na kuwa mu. Ndewo chapter ya laavu kati bino mmanyi bulunyo teri agenda kumpereza good morning message. Teri agenda kumpereza I love you. Kati sawa zino mba focused ku bintu bya sente. Good morning osinga kwagala ngegira coach. Nabo njagala nnyo sente by the way. Naye sente nina wenze etagira. Omusajja ina abakimanyi nze simanyi kujjukiza muntu sente. Simanyi kusaba kimpisa bubi kuba nsonga saagala kusaba lwa nsonga zange kyoyinzo zinnyima ayine kikunyiza nejjusa lwaki nakusabye kubanga saagala nnyo kusaba kintu ng'omuntu manya so kimpa n'atakimpa kati nze buwalirwa nnyo okusaba sente naddala ku musajja gwe mmanyi nti okimanyi bulungi nnyo ti omukazi we bamukwana bamuwaayo kati nze sisobola kuddawo kusaba wabula mmanyirawo ne mmanya nti ono bambi wakujjukiza ono musajja bw'oba tomugambye takuwa kati nsobola okigezaako olw'olumu mu bulumi obungi ennyo nenkugamba mpaayo obukadde nga 5 naye ng'osimbulira mu ggye because akakadde nsobola okukeetuusaako n'obubiri lwaki ate mba nkusaba akakadde musabe 10 emiki emitwalo nga mpozi ngenda lya mmere plate y'emmere lya 10 kubanze jjukira mbaako n'abalebeesi bange kigezo team kati lanchi yaffe buli lunaku erina ogenda mu mitwalo nga 25
Ngoyagala oli era kwana yabazi kuwa. Bwoba osazeewo kugamba nti Shamimu njaga kuwaayo ku lunch. Era nkugamba nkuweereze ka receipt. Koguliddeko. Kati gwe bw'oba oyagala kusasula n'osasula. Mbale meya ino okwerowooleza mbu kati ngeje mugeye kamugwireyo lunch kamusindikire ziki. Zisaa nyiza abasajja kuddiza ssente. Nze nzizayo ssente nga kuliko ne withdraw charges. Eza lunch emitwalo 5 giza. Nziza. Pozi nga gwe zimpadde masembe wange. Oli apepereza. Nze ow'etaano ndeke nabafunako ab'etaano. Era mu biseera ebyo nabeebaza. 5. Kuba zaali za muwendo nnyo gye ndi. Kati oyagala bukadde. Anti kati nze olaba omusajja wesasula atuula naye ku mmeeza nga ebirowoozo byaffe bye tunyumya nti nakugamba nti Shamimu kati omusajja asaba obutakuwa naye nakuwa ebintu ebirimu amakulu. Nakuyita nagaa Shamimu weetaagayo bizinesi yo weetaagamu ssente nga mmeka neetaaga emitwalo nga 3. Nagamba Shamimu kankuweeyo emeka 2. Oyo tuba tulina emboozi ze tutudde ze tunyumya. Okitegeera. Nagaa Shamimu kannoonyeeyo 2 njikuteereko ku akawunti. Tunyumya emboozi nziwulira. Naye omusajja ali mu kuŋŋamba nti kati nkuteereddeko ssente z'emmere 10 awo n'enkya nanga nteereddeko 10. Mba mwangu nnyo wa kumukyawa tetulina nnyo future. Nze future yange kati njagala omusajja gwe ntula naye nga tunyumya ebintu nga birimu amagezi. Kati business ebulamu obukadde 8. Business ebulamu sigirina ebulamu 8. Sigirina. Business zange zonna zitandikira mu mitwalo 2 okudda waggulu. Ejaki? Eja $. Shamimu. Ati kati olaba abantu kuno ku internet kati abantu bamanyiira abantu abadda wano ne babasudiya abantu abadda wano ne babalimba. Nze sikyalina obudde bulimba. Sikyalina budde bulimba. Kubanga business yange emoji manyi. N'endala yamanyi abantu n'okugimanya tebagimanya gikugambye na wano. Nina ebintu byonna byenkola kale ebisembayo ekitono nti nno nandirowoozezzaako nti nno katono. Mutwalo gwa $. Kati bwe mba nkukabira ebizibu byange nze omusajja nkwanyi ngenda kukabira ebizibu byange bwe bityo. Njagalayo omutwalo njagala genda China nsuubule. Okitegedde ate ngera omutwalo China zitegukyamala. Nagutandikirako nga tesiinaamu ali mu kumpushinga. Ng'oli kumaanyi go. Nepushinga nga ndi kumaanyi gange kati omusajja yenna ayagala okujja okweyunga kumaanyi gange. Olina okubeera nga kumaanyi gange awo. Ozitowamuko. Osobola okumpushinga bw'otyo. Emboozi ze tuba tunyumya ziba zikwatagana. Yona akugamba mbu bebi walidde kalanchi aziteekako oba akanyabigambo. Wotadya Syria. Babeza abasajja mbaagala by the because muba mwe wastingira time mwenna. Wotadya Syria? Nakubuza hani walidde? Mbasi nabo. Namukamba asinalya naga hani lya kubojja kulwala usaze ate saagala kulaba nga oli mulwadde. Nomugamba okale ngenda kulya. Nogenda n'oli emmere n'omukubira n'ebifaananyi ng'olidde. N'agamba yes naye kati ezo ebyo ebintu ebisiike by'olya olowooza tebiku affecting nga nno n'ebya boyiro tabikuwadde. Naye engeri gye kiri nti naawe weetaagayo omuntu gwe wastingira time naye akuwestingira. Manyi tulina stage eyo gye tutuukamu nga you're wasting someone's time naye awestinga time yo. Nkufuna. Kati osobola omukubira ebifaananyi n'obimuwa. Kuba omusajja omutuufu amanyi nti nno omukazi alya bwakugamba nti hani njagala olye ne ssente aziteekako. Nekirala n'amanya ne level y'omuntu gwakwanye nti alyawa. Si kuŋŋamba nti hani lya n'onteerako 2. Olw'okuba tulaba wano ne kasuku nti olumu tumanyi okulya sumbuusa. Ne Rolex. Ebyo biba byaffe byabakyali na kyali. Gwe teweereete wange n'olowooza nti olaba kati bagenda kudda wano bagambe emitwalo yepanka oyo n'emitwalo 2 nagiryako 2 saagala kulimba. Era waliwo mu biseera ebyo we nali obubi nga omusajja bwankwana nampa ekyeja. Ogamba alhamdulillah. Ng'omusajja bwakugamba tugende tugule engoye nakwetera engoye z'owino. Genda wabya abaana. Nkugambye buli muwala ku stage yo because nze erinnya lyange ndikoleredde like ne brand gye ndi mu kwewandikoleredde. Kyova olaba bwe nali nkola Serena nakugamba nze ntuusa okubanga omuntu andabira emitwalo 10. Nga naatuula ku mmeeza yange andabira ya bukadde 3 because nkakasa nti nze nkoze social capital asobola okuntuuzisa emmeeza $3 3 social capital mulina Masembi. Kati mwemanga nina social capital nga nsobola okubira omuntu ne mugana nina sho naye emmeeza yange ya $3 nanga Aisha Shamimu nja kutwala emmeeza 2. Kitegeeza nina tafaali nga nze lye neetaddeko. Gwe nga gw'omu. Yes. Balala bongerezo.
bwemba ninayo omuntu gwe nsobola okukubira ne mmugamba biganyeemu byesibyemu nagaye Shamim kale kankuteereko ku akawunti nakuteerako $2,000,000 kitegeeza nina social capital n'ettoffaali lyange lye neetaddeko kati gwe omwana ow'obuwala gwe nga gwe weetaddeko ttoffaali ki oyagala bakuwe 10 engoye ng'ogula z'owino oli wakusindikira 10 n'oyomba oyomba ki nga gwe tolina ttoffaali lye weetaddeko kale 10 alikuwa n'oyomba gwe osobola oddyewa ennyumba osula mu ya 15 oyina omuntu gw'osobola oddiwa naye osobola okutandika n'emitwalo ne 10 ennyumba ye 15 n'ojja ng'okiwanika n'omanya muno oli mu ya 15 olw'ekyebiri wakuwa oyina okubeerawo ng'okimanyi nti njagala bampe obukadde 2 naye nange akakadde nsobola okukakola ki okeewa nsobola okukeetuusaako because kati abakyala bakolera ddala abakazi bakolera kyova nagambye njagala abantu tukendeeze mu kubuulirira ku bantu omusajja bamukwata bwe bati omusajja bw'atuuka teeka amazzi mu kamwa omusajja like obwongo emmere alina kulya eyo kya bw'aba ali emmere mulindeko ebyo byonna aside naye omukyala twagala tumulage nti omukyala olina obbaamu n'akasente si kubaamu n'akasente kujooga bbaawo but okubaamu n'akasente akagenda okubeera ng'obwongo bwe tobwetoololereza ku musajja ono enkya kukunyiiza omugireyo akambe enkya kukunyiiza otandike okujja mawuli otugambe nga bbaawo bw'atamalaako otubulire bbaawo bwawunya omukazi yenna ng'olina ebitwala obwongo bwo obwongo bwo otandika obbuwaako ebintu ebirala bbaawo n'otandika okulaba nga n'ensobi ze ezimu tokyakola ki tokyaziraba because obwongo bwo tewetoloolera ku ye ng'omuntu lwaki bwe tunyiiga tujja mawulire netandika okukubawo ebyo ennaku zino nabadde ngamba mukwano gwange jjo nga tuli ku lanchi ne mugamba ennaku zino abakyala simanyi but nina ekintu kye ngamba abantu nti mulimu ebintu ebitanyuma kuleeta mu public however nti ensi kati eyonoonese buli omu alabira ddala nga bw'ajja n'atubuulira ebyama bye ku internet it is the way to go because abamu bajja olw'embeera nti olumu abo abajja nga balemereddwa nga takyalina kyazzaako wabula okwabya omuntu ono nga ye option gy'asigazza bw'abawulira kakkanye no waliwo abajja nga bambi yeetaaga buyambi okitegeera katulina omukazi tetwamupositinze baawo abadde nga amukuba amuthreateninga okumutta mukyala n'anoba n'amulumba ne gye yanobedde n'agenda ku poliisi okuteekayo omusango poliisi omusajja bwe yatuuseewo awa ekibuye ne bamumma reference kyokka ng'omukazi eriiso lizimbye bwe liti liraga nti alagambwa akubwa ate nga ne gye yanobedde ewaabwe omusajja yamulumbyeyo n'amuga ngenda kutta omukyala n'agenda ku poliisi ekibuye okufuna reference ne bagimumma ng'oluba wansonga kati mpaka tumututte ku kooti afune court order kati omukyala bw'ati bw'ajja olumu kati ate ye nze kuba mugambe n'omuga teweetaaga mawulire kati twali tusobola okukuyamba naye waliwo oli ajja naga Shamimu neetaaga ggulye n'omutuuza because nze mbatuuza ne mugamba olowooza kiina kye kikugattako ba kiina kye kikwongerako nti ye wenkola eggulire it is okay abamu bafunyemu abamu bongeredde ddala kusattulula naye kati eno embeera y'okubeera nga abantu bali ku internet buli kimu baagala bakyogere buli kimu n'okyogera mulimu ebintu ebitwogerekeka n'otubuulira bbaawo bw'ateesangula n'otubuulira omusajja bw'afuluuta n'otubuulira buli kimu abantu musobola okwawukana ne mwawukana mu ngeri eri profession buli omu n'agamba munne nkutadde nga buli omu akola ebibye n'omulembe guno bakyakuba abakazi abasajja bakubira ddala abakazi ate kati kyeyongeredde ddala n'abakazi bakuba jjukira abasajja baavu balina ebizibu byabwe abakazi bakozeemu kasente ate abasajja be bantu abataagala kubalinnyako omusajja ne bwaba mwana muto bw'atayagala kuwulira nga musajja kati abasajja abamu tebakkiriza nti tebalina ne gwe baawasa ne gwe baawasa agala okulaga mu nze musajja maka nze nina atalinamu yadde 10 nga akubira omukazi n'amugamba gwe sinnalya kati okimanyi nti sinnalya nze yanguwa nga teyawaddeyo yadde 10 nga yagala omukazi akola najja n'emmere n'amuwa kati abazijjeewo omukazi akola ye talowoozaamu mbuyo gyayitayita anti be abasajja be nagamba batatwalanga baana ku DNA ate obatwala otya nga abaana ba musajja wa bukya abawa ennyama nkakase oba bange anti ojja fiira bwereere jjukira ku bwavu ogenda kugattako okutegeera nti n'abaana si babo
eyasirise n'okuza baana kuba nanyini kitanda yabeera nanyini baana abatakusinze nina obutono bw'empaayo bunnuma owaayo nga ki obutono bw'owaayo lwaki tewalinda n'otuuka ku geji y'okuba ng'osoolabirira omukazi ani yagamba abasajja nti byampaka okuwasa mmwe mutukaka mbwokuze tali musajja gwe bakaka omusajja era nga tayagala kukuwasa mukwano takuwasa tonnalaba abasajja balimba omusajja asobola okulimba n'akugamba yegwe mukazi w'ebirooto byange bulijjo Katonda akundaga senga gwe yaŋŋamba naakwanjula mu mikwano gye naakwanjula mu beŋŋanda ze naye ng'oluvaawo bwoti nga bamaze okukwanjula ng'akugeya nabo mbu ono amanyi ngenda mumuwasa yamubalaze agenze ebirowoozo bimuli waggulu naye nga mumutwalawo abasajja buli babi bannange bakazi be balungi abasajja bagenda kututta batumalewo omanyi abakazi nina yagaye mukwano gwange mbuno yo sache kamuuma ninga mukwano gwange mumanyi kumumwa kwatudde mwavune basine kamuuma era mukwano gwange kameseji akalina ŋŋamba Shamimu abasajja bagenda tutta batumalewo omusajja ŋŋambye ndi kaamu nomukala asajja bagenda tutta batumalewo ogambye oli kaamu naye nga gwe bagamba ali ati nga naye yennyini yeetya kubigamba tajjuke na lunaku lyakoma kuba kaamu naye ekyo kyonna kibawo love kuwaana bulimba twerimba nnyo sayidi zombi anti kati waliwo n'omusajja w'omutegeera ng'akulimba naye ng'owulira onyumirwa byakulimba nokkiriza yasi obusiru we bujjira kunyumirwa byalimba ate n'oyingira mu bulimba bwe nokkakkana ng'akuzaddemu tegeera mbu alimba naawe omulimbe waliwo omuntu gw'olabira ddala ng'akulimba waliwo omusajja ajja nagga atalina mukazi n'omukolako research ng'alina omukazi n'oddamu n'okimubuuza n'omubuuza olina omukazi maga sirina kyokka gwe nga wategedde n'ogenda newuwe n'olabira ddala ng'omusajja alina omukazi kati abakazi abasiru najja n'akyetekamu naga nze kasita ŋŋambye talina era talina naye nga omusajja aba alina wagenzeyo n'olaba ng'alina ne bamukulisa nayo n'obwana ne bujja ne bugamba kuli daddi ng'oli wali oyimiridde olaba n'omukubira simu n'omubuuza oliwa n'agamba naakayingira ewaka nga bw'omanyi kati ngenda kufumba oba ngenda kugulayo wano kirolekisi ennyumba eno ey'obwomu olwo alina wazze yeekwese oba olumu n'omukubira n'azifuula bize ng'alina tayimu omwakkubirira abakazi tutambula ogudde ku Shamimu ayingira 9 omusajja addayo waka ku 2 oba obudde bwonna ne muba nga kikuva ku ssaawa 2 ez'ekiro mpaka 8 oyogera na musajja bw'akugamba nti simufumba okaayana ate onaategeera otya buli kiro mikwano gye ne gitandika okukakasa nti awudde gw'olaba Zubeida oli ye mukyala we n'abaana alina kine mukwano talina nze njogera n'oyo omusajja mpaka ku 8 nanti oyogera naye mpaka ku 8 naye Zubeida ayingira 9 kati aba tannayingira nga esimu bagijjako ojja omukubirako ku 9 ku 9 w'otegeera nti bakunyiga bizi lwatakwata kumaca n'akuddira mbu nabadde kumaca n'akuweereza message n'agamba naye honey I'm sorry I slept off wabadde ogamba ki munnange tinabadde nkubuuzako ng'ototumbuze neŋŋamba akakubire bannange ng'olabye hani kati anything I can do okujjuzaawo space eyo olwo nga gwe tomugamba njagala kujja kulaba wuwo buli kati omusajja oyo mugaye njagala kujja kulaba wuwo tasobola afuna yawa bali baba n'ebyekwaso lw'omugamba lwatabaawo bamufuna obudde abasajja mubaveeko mulabe balabe bwakulimba mulimbe bw'owulira ng'oyagala kuzaala nga yateera naawe oli ready nti osoolabirira omwana oyo zaala because abawala ennaku zino balaba okivubuka kati nga kimasembe oyina ebirevu oli muvubuka mulungi nagaa kaneme kwonoona jjiiri yange kandi woono jasiriye nga kyayagala n'agamba kanzaala omwana omulungi nja mulabirira n'afaafaagana naye si atuuka eyo omwaso n'agamba tompa buyambi oyo aba musiru oba wagenda aba kyeyayingira aba teyakitegeera oba wagenda waliwo okubanga ozaalira omusajja nga yakugambye njagala abaana kuba waliwo n'abasajja abasaba abaana wano nga kwana ng'alimba mulimu n'abatasaba waliwo n'abatasaba ne tuba bakaka nga gw'olaba ayinamu abaana bo nalufunye ng'olaba omusajja alina abaana be atambula nabo kati gwe n'oba mukaka
Nabasajja balina n'otandika omugoba. Nabasajja balina ke batera okukozesa. Gwe nalaba edda. Gwalimu abaana bange. Buli kimu. N'owonzalira buzaalize eki? Alhamdulillah. Ebirowoozo ne bitandika ng'olaba ozadde, ng'olaba ofunye olubuto, ng'olaba omuyita omugamba hani bannyikemu ku bigere n'abinyiga. Ebirowoozo. Olwoko omusajja agambye gwalimu abaana bange, n'otandika omulaba ng'akunyiga massage, n'otandika olaba nga mugenda mwenna ku Continental, n'otandika olaba mukoze photoshoots. Yakujjukiza eddagala. Baby bump, n'otandika olaba nga bwakugamba hani jangu tufulumemu tutambule. Otandise okutowooza firimu z'ekisiru mu mutwe, olwoko omusajja yakugambye gwe gwenda bamu abaana. Nze nabo ng'agwe gwenda bamu abaana nga nkanga eggi. Nga ndigamba weeyongereyo. Intruder is coming. Abalimba. Tufunye intruder. Tufekinga nnyo obulamu. Kasita neetunulamu nga eryo eggi nnyinza obutasobola kulibeeza nga ndireeta obwomu ng'obwo obugumiikiriza sijja kubusobola nga seraba muna misinde. Kati nkubamu obufaananyi mu famire yange ne ng'aba blaza nina bameka. Ani ayinamu ku misinde nti abo bonna bali bize. Neetunuulira maama ng'akaddiye. Ne nga naye talina misinde. Neetunuulira babbuule bakyaliba nga bagenda postinga. Twakulabula. Bagambe omusajja ono tawa musisa waffe buyambi. That idiot biki nga gye misinde gye balinawo nenkanga eggi. Oyongereyo. We are not yet ready. Naye kati awo omwami ne mugamba yeah, can't wait. When you have our kids, bakuyita daddy bampita mami. Twerimba. Saidi kyesinga okuteekawo pressure yogamba wayi tuzaale. Lubeerera abakazi batera okikola n'abasajja abayaaya abatonotono, but mostly abakazi tutera nnyo okwagala okuteeka ku basajja obunkenke bw'okuzaala naddala nga iffe tumaze okuggwa mu laavu. Ebiddako kuba kwagala kubazaalira, ekyokubiri kuba kwagala kutuwasa. Tuba tulaba tufuuse bakyala baabwe. Mu wiiki bbiri? Ffe mu wiiki bbiri tuba bakyala bammwe. Nensobola n'okweyita erinnya lyo nze bye tobinyumiza. Nze bwe mba mulaavu nsobola n'okweyita erinnya lyo. Nziruka ng'otandika gaakyali kiyaayi. Ng'okaaba nga omala ng'okivaako. Okaaba n'okivaako. Naye n'abawala bayitiriza nnyo feekinga aba asula makinde mu mwala n'agamba asula buziga. Kati woba olina emmoloka omudropinga nsooka ondeka wano okupakala sitindye. Waliwo ajja okumpeekinga. Nanti kati waliwo abawala abamu nga bambi tayagala kumukkakkanya. Omusajja gwafunye alaba omusajja wa bbeeyi nnyo, naye kati ng'alaba bw'anaamugamba nti nsula bwayiise. Omusajja ayinza okugamba nti ye muwala gwe nayagala, nali njagala muwala w'ebuziga. Naye nze ekyo kingamba nnyo abawala, tokweka musajja ki ky'oli. Akwagala ajja kusigala. Atakwagala agende. Bw'ojja okunkwana nga nkugamba abaana babiri. Benina? Then ninako n'abantu abalala bembeera nabo. Oli muntu w'abantu oba nedda? Mumna esaagala abaana. Nze gw'oliwo naye nkuŋŋaanya. Nsobola n'obeera waka n'abaana 10 nga mulimu abange babiri. Yes. Oli lwedde okugumiikiriza? N'omugamba ekirala nsula mu Katanga. Era bw'oba wakundropinga n'ondaba nga mbuuka emyala gyange bulungi. Nenkusiibula nako. Guno omulembe? Anti nze gwe wakyali abo abawala nga ye tafaayo like bw'oba mwagale yoyo tafekinga. Kati gwe tunuulira embeera ng'eno ezzeemu buli omu atabula ebizigo, buli omu alina skin care routine, buli omu akuba embuto emirawo, buli omu kati n'ogamba omuwala ebyo byonna obikola for your happiness oba you're proving someone. Because obuzibu bwe bujjira kubeera nga tobyekolera ng'obikolera that someone. The day that someone is going to become someone. Ogenda tandika otunuulira emirawo gye bakkuba, otunuulire skin gye babadde bakkuuta, naye bw'oba obadde obyekolera for your own benefits, for your own happiness. Ne bwagenda osigala nga olabika bulungi, osigala oglowinga because bino obadde obyekolera, obadde tolina muntu gw'obikolera nti I want to zino earring nziteekako omusajja ndabe nti ndabika bulungi. Kati kino nkikola because ono omusajja alina okundaba nti yambala earrings zo gwe kennyini osooka owulire nti you're happy, ozambadde onyume, kwewuliza bulungi. Ofulume then ebirala bijjireko. Naye nga tumaliriza Shamim, ku nsi kuno ekigambo mukwano kikyaliyo.
abantu abagala ebyaddala gye bali naa mukwano gwange sitweyagala no gasha mukwano gwange mikwano gikyaliyo gye giri yes gye bali abantu nga mikwano gy'abantu ebyaddala nga people read ng'ofunye ekizibu nga tonnakifuna ne bw'oba tonnakifuna ne bw'oba okifunye nga ajja kubeerawo mu bulungi ajja kubeerawo ne mu bubi be batono batini naye gye bali omukwano ogubeerawo mu mbeera yonna webali anti tunemere kalimbu be batini anti webali lwakuba nti batono ate be basinga okubeera ennyo disappointed kuba omubuulira ekyama n'okiwulira nga kibunye naye nga bamugambyeko nze naye nze bwe mbuli omuntu ekyama n'enkiwulira ewalala simunyiigira nga bwe naggambye kiba kimulemeredde kuba naye kyakulemeredde era omuntu tokeeraawo n'ota ekyama kyange n'olowooza nti ngenda kukunyiigira naawe oli muntu kikulemeredde kuba nange kyannemerera nange kyannemerera ne nkikugamba nga nnoonya wenzikakkanira naawe olayika onoonyawo okukakkanira mulimu omuntu ng'ekyama kimumenya nga noonya wakiteeka n'akikuwa nange ate nenkiwa omulala kuba naye kikumenya nze soanyiigira muntu baitha wayogedde byama byange obudde sibulina nga bwe sisobola kunyiigira muntu ku makya we tubadde tweyagala nga wendaba abo abantu nti obadde weeyagala n'omuwala Masembe mweweereza messages biki nakeera ku makya n'azituteerayo kati gwe azitaddeyo nze oyo bono gwe ndaba nnyo abantu nga banenya nti kati zabadde zange Masembe n'oziteekayo tubadde twogera n'okuba screenshot n'oteekayo mikwana toyinza nafuna deka reply kange amuddamu naye lwaki emikwano gino gyagala nnyo tubeere mu ssanyu nga mu nnaku tebayoyerawo anti yo muntu olaba mukama bwe tumusaba n'atuwa tetutera kuddayo kumwebaza abasinga tetutera kuddayo kwebaza kyakubiri abasinga tuddamu mujjukira era nga tulina ebizibu nkufuna kati ne ku mwana Adamu bwe kiri muntu munno oddamu mujjukira oga mu bantu bonna be nakubiranga ne banyangwira alinga Shamimu anze mukubireko ndabe toddamu n'omukubira kyovula nakubidde gwe ne anko anko nangamba tetwakola bwe tetwawandiika kalagaano naye tuli bakabulazi kuba yanyiga naye amapeesa ne bigaana okitegeera so mikwano gikyaliyo naye nze ngamba nnyo abantu tujja akajanja mu mikwano nina ekintu kye saagala abantu kye bakola mu mikwano ate bakapostinga n'okukapostinga naye nze sikakkiririzaamu ako nti nno mukwano gwayogera ne balabe bo taba mukwano gwo anti oli mukwano gwange lwaki oyogera ne gwe saagala ate gwe otayagala yankola ki tewali kye yakola tewali kye yakola hali lwaki oyagala nze muwolane anti oli mukwano gwange ate onteeka mu mpala naazo za kisiru nze ebyo bintu biremeseza abantu ogenda mu maaso by the way ne bizinensi ne zifa obyekisiru nti toyagala Shamimu kyokka ate waliwo omuntu ali mu kuwa opportunity akolagana ne Shamimu okitegedde nti gwe Masembe tuli ba mukwano nze naawe jingiwu jingiwu tokolagana naye gwe era mulabewo nnyo kati nze bwenzija jingiwu najja naŋŋamba Shamimu oli muwandiisi waliwo naakalimu nga mugatompa nze sigenda kukola naawe weewalana ne kyali wange nze sifa bwavu bintu bya kisiru naliyo nga mwewalana tewali nze kyengenda okugenda ngenda kumanya bano ne kyali wange tebakolagana era ngenda kujja mu mirembe nkugambe Masembe jingu yampadde akalimu naye ngenda kugenda okukakola. He is not my friend but we have a job to do. Genda ngukole ngumale then nzire wange neba nakasente ngolina palanira ake wotakola palanira aka akola ku mama wange awo walina na baana bange abasigadde simulina lwaki bawe ekitumu mikwano simanya ate ne bakuteka aka akazito bwe mbasogera na gundi toyina kwogera naye yankola kimbuuza mbona ati oli kyali wange nnyo mbu tuli mu mawulire Masembe gwe tokolagana na Spice kati nengena nenkola ku Spice nojja nongamba Shamimu mwana gwe mbantu bona nokola ku Spice mukwano nze tonja Samira nze Spice tayina kye yangu bwe Shamimu mbade simanyi mbo oli wote nti oli wote mwana gwe nakugamba danti sikolagana na Spice nti nenkubuuza nti nze yankola ki nze ayina kye yankola chali tusagala kwate relationship yange je nina nawo mukwano gwaffe gwe tulina gusukka kukuba nti gowerana ne Spice wo oshegedde gofuna
tuyinza n'okuba ebyatugatta nze naawe Masembe nga birala nnyo tebyali bya spice okitegedde mukwewalana kwamwe ne spice n'okwesanga saaliyo nze naakakusanga weewalana ne spice wo ntuuse izi spice ampisa nga yeshami mjala kunkolako interview ogenze kugambiddewo nze nongenze kola ku spice tochikola shami mbokola interview yo mbanku maze nti mmala twawukanye kale bijo mbadde manyoli chali olaba mulimu ebintu ebimu ebitulemesezza opportunities mulimu ebintu ebimu ebituzizza emabeganga bya kisiru nga mulimu abantu botakolagana nabo mu media kyokka olina kyaliwo nnyo ate naye bakyaliibe nnyo kyokka gwe oyagala oteeke ku kyaliwo akazito tetugenda kukola kubanga olina abantu bokolagana nabo nze besikolagana nabo kyokka ate bwe mukola akantu kano kakuteera emmere ku mmeeza naye kamuteera emmere ku mmeeza so can you put this ego behind ogambe nti kyali wange alina bakyaliibe however bakyaliibe nze si bakyali bange era nze mmanyi nnyo kigamba abantu nti olaba oli kyaliwa kyali wange but nze siri kyaliwo oshitegedde kati bw'oba ojja jangu mpola kyaliwo ye kyali wange ekyo nkirina nze nkusanga nonjakiramu ne kugamba ndi kyaliwa kyaliwo gwe toli kyali wange kati sibamu ntojja nnyo era ne kyali wange bw'aba ne bakyaliiba abalala nkimanyirawo bandi bakyali bange naye nze si bakyali bange era mmanya nfuna wenkoma nyamanya nti wano nina okusibamu wano kyeki tutawanya ne kuba mikwano gy'ababba baffe bali bakwano babbaawo si mikwano gyo naye because bawo aleeta bakyaliibe waka ne banyumyamu ne bakuwa ku kitiibwa awo madamu biki bakubuuzizaako bwe mufuna obutakkaanya you look for the friends and those friends bagenda kukugamba oli kyali waffe tebagenda kukubuulira mazima babanga ddala mikwano gye mituufu tewali kikubisa simu ku bakyali baawo otegeera oba mwenzi batandika okubuulya biki byakola eyo okitegeera kuba bw'omala obbakubirira bakubira mu kyali waabwe madamu naakubye ennaku zino madamu ayeka takyakwesiga so nze bakyali babbange tebaba bakyali bange baba bakyali babba wange benina okwaniriza ng'abaleese wendi mbabuuzeeko mbabuddeebudde because bakyali be bw'obayisa bulungi kimuwa essanyu but you will never find me nga ndi awo ne bakyali babba wange nga tukuba olwali ekiro ndi awo mbakubidde babuuza ye kati muliwa relationship eyo yatandikirawa mbona nti bali akajanja sikalina nti the same applies to me bakyali bange tebaba bakyali bo gwe nga bba wange kajanja tukakendeeza you can greet them babuuzeeko tobayisa bubi because they are my friends but ate tosukka woyina kkoma kusanga nga onkubira oŋŋamba hani ntutteko bagundi nno out oba omanyidde n'osukka woyina okukoma ate these are my friends they are not your friends nedda bw'oba onatwala bakyali bange out nze goyina okugamba hani mbadde njagala kutwalako ne ba girls out nendaba oba kinankolera oba nedda yes because some of women balina abakyala balina mikwano gyabwe nenga tebandyagadde mikwano gyabwe wadde babaagala nnyo okutuukirira abaami baabwe because olumu bakyali baffe tuba tubamanye enneeyisa yaabwe n'obuze bwabwe kati olumu nga toyagala mwami we abatuukirye kyokka omwami we akugamba nti ntwalako bakyali bo out nga takugambye era nze bw'oŋŋamba nti obatwala nsobola okugamba tuwe ssente hani twetwale omusajja si bwe obugamba omusajja tomwesiga nedda si kubanga tomwesiga toyagala kuteekawo kali kajanja nkufuna ng'era bwe ŋŋamba abakazi nti baganda b'omusajja balamu bo naye tebasobola kukwagala kusinga muganda waabwe tokola nnyo kajanja nazaalawo maama wo kuba akuzaala okitegedde nazaalawo maama wo kubanga wafumbirwa mutabani waabwe naye kyoba tokola kwe kwagala omuloopera mutabani we buli lunaku ajja kukoowa naye nga gwe bulwofunamu obutakkanya ne bbaawo n'okubira baganda be ofuna obutakkanya n'okubira maama we olowooza mu naabinyumirwa babikoowa tebabyagala
tebagala nnyo ng'otematema ebigambo ku mutabani waabwe bayinza n'okugga mumuwaayiriza nkufuna mimu tuve wano fe wano njogeza nnyo bannange simanyi we nkulaba mba mpulira ekyono I need your help abakazi balina ebizibu maama nga weesibye nnyo ku ekyo ffe tetulina abakazi balina ebizibu abo balina ebizibu abakazi temuyinamu ebizibu asa tetulina ate ono baagaliza olunaku olulungi Jingu Master Collection yabadde ku kamera mubeere bulungi mweraba shayimu webalebera kyali wange kale nekyayi wange yenna omuwozezza kyayo webitaana akuluma kido gulu omulala ntamu omunauganda nankubira ku WhatsApp ng'ate ali Uganda data ayina data tayina ya time